Kadde kano tugenda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga gye tusanze minisita ow'ebyettaka Judith Nabakooba ng'addukiddeyo Paalamenti emuyambeko ku nsonga y'Abannayuganda abafiirwa ebyapa byabwe mu ngeri etategeerekeka ssaako n'okusengulwa ku ttaka. Kino kigenze okubaawo ng'abantu abasoba mu 100 bamaze okuba nga beekubira omulanga mu yaafiisi ye. Mu mbeera y'emu tugenda kulaba ebbago eryaleeteddwa nga lino ligenda kuba nga liwa gavumenti obuyinza obw'enkomeredde ku mafuta era nga yeegwanidde okuba nga ewa abalala bonna abajja okwagala ogatunda mu mbeera ey'obwannakyewa. I beg to move. Gavumenti olunaku olwaleero lwerese ebbago eriddwa Petroleum Supply Amendment Bill 2023 ng'era ebbago lino erigenda okuba nga ligikkiriza yokka nga evunaanyizibwa kusuubula amafuta olwagaguza abasuubuzi ba kampuni z'amafuta endala ezijja ogatunda. Ebbago lino lisomeddwa minisita w'ebyobugagga by'omu ttaka Ruth Nankabirwa era n'akakasa Paalamenti nga berina okuba nga lyanguwa okwanukula okusoomooza okwolekedde ekyobugagga eky'amafuta n'ebyenfuna okuba nga bigootaana. I beg to move that the bill entitled the Petroleum Supply Amendment Bill of 2023 be read for the first time. Anakubiza Paalamenti wasinzidde n'alisindika mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobutonde. A very small bill, so chair of the Committee on Natural Resources, in 2 weeks we need this bill. It's a very small bill. Very small bill. Oluvannyuma Nankabirwa aweddeko ne bannamawulire kwe kubategeeza enteekateeka eno wanjudde n'akakiiko akagenda okuba nga kakola omulimu guno. Nga kampuni eno egenda kukulembera omukyala Proscovia Nabbanja ono atuuse okukakasa bannamawulire nga bwali omuteefuteefu okutandika omulimu ebbanga lyonna. Mu lukuŋŋaana lwero Nankabirwa atuuse okufunye okusoomooza okubadde kwolekedde amafuta n'anokolero gy'ovuddeko jjo ly'abalamu eggwanga lya Kenya bwe lyavaayo ne likendeeza amafuta Uganda ge yalina okuba nga ekozesa olw'okuba nga ewaabwe waliwo akatabanguko. Tusuubira nti eno system egenda kukendeezaako ku factors ezibadde zituleetera obunkenke. Ekisooka okeera ku makya nga tomanyi Kenya kyegenda kuteekawo. Bwabeerawo mu nsi yonna scarcity y'amafuta, Kenyan system esoosowaza companies zaayo nga bwe gwali mu mwezi ogwokuna nga 7 minisita n'akeera n'alangirira ow'e Kenya n'agamba nti amafuta agabadde gagenda e Uganda kaakati tusazeeko ku percentage amafuta tugawadde companies zino ezaawa ne Kenya. Ffe wano ne gafuuka nga ga bwerende. Bwe gafuuka ag'obwerende mukimanyi petrol station kye zikola zongerako omuwendo n'endala ne zigakweka. Mu buvunaanyizibwa olw'obutunuuliddwa Nankabirwa yategeeza bannamawulire nga balina enteekateeka ey'okuzimba ettereka ery'amafuta nga ligenda mu miliyoni 320 wano Empigi. Ono era mu lukuŋŋaana lwemu n'ategeeza nga mu nteekateeka eno bwe bagenda maaso n'okwogeranya n'eggwanga erya Kenya okukkiriza Uganda okusimba ebyuma byayo mu ggwanga lino olwabe nga amafuta bagaleeta bulambalamba. Kyokka omubaka okuva e Gabula John Taylor awaniriza nnyo enteekateeka eno. Kyokka enteekateeka eno newakanywa omubaka okuva e Bukimbiri Eddie Kwizera atuuse okwebuuza oba nga Uganda enesa okuvayo okuvuganya kampuni zino ez'ensi yonna nga zirina n'enzizi zaazo gye zijja amafuta. Tujja tuyamba ebintu bibiri. Ekisooka nti esente bali zibabadde bongerako buli kulita wano Uganda National Oil Company ezo butazijjaako zonna naye bezikendeezaako. Ekyokubiri wano Uganda National Oil Company yaffe ne kampani yaffe yawane ya gavumenti eba etandika okufuna obukugu mu kukolagana mu byamafuta directly. Naye already waliwo kampani endala eyagala kugigula to acquire it bagiyita Peace and Oil Gas Company. Kitegeeza onu National Oil Company bali bajja kukola ki kumutwala to acquire ate nga amaze kumwaya kwalinga. Kitegeeza eno company tejja kuba ya government National Oil Company ejja kuba private company. Kati private company nayo elinka share na toto. Ebyo ngo bitadde ku mabbali wadde okuyisiŋŋanya bisonkovu wakati wa minisita w'ettaka Judith Nabakooba ssaako n'omubaka Barnabas Tinkasimire ku bantu abasengulwa wano mu ggombolo y'endayiga n'Abakooba badde alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobuzimbi okwanukula ku kwemulugunya okwaleetebwa abantu b'ekitundu kino abagamba okuba nti waliwo abagagga abaali beekobaana okubagobaganya. Ssentebe w'akakiiko kano Tony Awanyi okuva enno yasanze akaseera akazibu okukakanya bano ababiri nga Tinkasimire alumiriza minisita okwekobaana ne bagaba ebyapa eri abantu abakyamu. Idea of the president compensating these people is that it requires 1.5 trillion to buy off these land titles. Where is this government going to get 1.5 trillion to buy
land from fraudsters. Thank you, Honorable Tinker. We are fighting to raise money for PDM. If you place caveats, then you are helping me to do my work better than accusing me that titles are moving every other day. I'm not a registrar of land. I'm just there to look at policy and what is being done. 1 month we should have a comprehensive response from your team. The issue of the list of owners, of those 140 title owners, we really need them as a committee. I'm going to write to the registrar of that Chibale Emzo to give him instructions not to title or accept any transactions on those disputed pieces of land. Ku Raso TV, nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.